Kasekera Juko is a Miakasatu Musamvo, Tuze Pambile, Mumpiji Town Council, Yafunyo Butakana, Muchala Nalongo Press and Nasimwe, Miakasatu Munana, Rona Ganachiro Kakananga, Masizom Twe, Na Faro Mulam, Nagugariam Sing and a baby of Women's Munana, Abatuzim of Sansenga Yonka. Juko Kutam Chalo and Nasimbo, and Tabwe, Vodeko Centers of Devatunze, Manda, Yokana Simbo, Musavia Kazi, Nagano Kuzimua. Nakwataka kumbi nakampuba kumutwe nafirawo babadde balwana ebbanga lyonna ekyala abadde batunzi ba mwenge n'omwami ate nga bokyamaana naye ng'obuzibu lwe bafuna kasente tebakkanye ku kigambo kya ssente naye nkedde ku makya nga mpitawo baneyiba ne bankubiri ne baŋŋamba nti kyemabudde tukwagala abantu abo basuze balwana naye kirabika omukyala yayisiddwa bubi kubanga ekiseera kyatuuse nga tutulawo kanyigo konna nembabuza nti mulimba lwaki temwankubidde ku ssimu bwaba nga aliwo obuzibu twali batesobola oba okutaasa ekintu ekyo ne kinkwatako nembabuza abaana baabwe bo bali luddawa ti abaana basimba neyiba ndakika 3 abaana babadde bamaze okutuuka akawala ka myaka nga 10 ne kaggulawo ku kitaba ky'omusaayi kwentuukidde kakatwalita amagulu gazingi gano n'omuliro kati keetaaga n'obujjanjabi kanaakaana ng'amukubira ki okimanyi nti nkasanze ku mulambo wabaddewo seeki ne mukasa abatuddeawo ne tusiika capati twamaze ne tulya kati awo ne batandika okunyumya batandikidde ku kato twabadde tulonda amanda kati awo bamama babadde banyumya ne taata kati awo ne ŋŋamba kato tolingiriza bitakwatako kati awo taata n'asigala mpunga kimuluma n'atandika oyomba ekiro ssente w'omuluka gw'ekkonkoma David Luswambaga ategeeza nti abafumbo bano abadde bakoleramu emirimu gyabwe givaamu ssente nga bazigabana bulungi kyokka n'alumiza Jjuuko okubanga ng'abadde aludde ng'akuba mukyala we era ng'ensonga zibadde zituuka ku poliisi empigi wabula oluvannyuma Nalongo n'asonyiwa bba ategeeza nti Jjuuko lumaze okutta Nalongo n'adduka ku makyala biddwako e Nakirebe nga tebamanyi nti yasse mukazi we era neeyongerayo ebitundu by'e Kampala adde mutya kuba lwa nsonga abadde abeera awo n'anoga nti muntu oli naye ninga akyuka buli budde iko ekiwundu kinene nnyo ku mutwe kirabika aweddemu omusaayi naye abamu bamulabyeko nga kutta olw'e Kampala nolwekyo tugezaako kuyamba poliisi okulabika nga omuntu ono akwatibwa etuvumirira obutemu ng'abakulembeze nti omuntu oba osunguwadde gwe gwasunguwalidde osobola omuviira ate gwasunguwadde naawe osobola okuvaawo ne weeyongerayo okusinga lw'onoofiira obulamu bwo kyalinaku nnyo nti babadde ne bebe wa myezi ng'ena era tumusanze ku maiti ng'alaaja n'amayi naye gamuweddemu Kitalo nnyo ebibadde mpigi twetonda ekigambo kiba tewandikiddwako mpigi nga babibadde mpigi ate bwe tweyongerayo n'amalala ge tulina waliwo maama alaajana oluvannyuma lwa bba okumusuulawo n'abaana nga kati talina kyakubaliisa. Joy Masika omutuuze mu Town Council Kajjansi asobedde olw'embeera mwawangalire ennyamiza. Masika yawukana ne bba Masatukaddeo gw'alinamu abaana 5 emyezi 6 emabega ng'ono yakeera ku makya n'amuleka mu nju n'atadda ebbanga bwe lyayitawo ssente z'ennyumba zeeyongera okulinnya ekyawaliza na nnyini nnyumba okubawa ebintu byabwe n'amugoba mu nju nga kati yafuna muzira kisa eyamuwaawo okusula nga zaali loogi wabula olw'amazzi aganjala mu kitundu kino nga zaali zaamulemerera. Funayo muzira kisa nampayo ku kawunga nga kiro n'ebijanjaalo ne tulya bwe tutyo. Ensiri nnyingi wano zituluma abaana balwala bwe manjanja bampolampola ne mu ddwaliro bamanja kale naye bamanja. Masika agamba nti yadde nga bamubudamya embeera mwayita yakusoomoza olw'amazzi okulegama mu kifo kyonna nga kati mweralikivu olw'abaana be okufuna endwadde olw'amazzi gano. Mu kiseera kino eky'omuggalo n'agamba nti beetaaga okudduukirirwa olw'okusanga obuzibu okkufuna ekyokulya kuba talina mulimu gwonna. Emmere bamuzirayisa be bampa obuluzi nange oyo muvuga gwe mulabye nampayo enfumbira abaana ge basobola okulya. Ebiwuka bikingira mu bigere tubadde tusaba buyambi mu masiina. President Museveni tusaba buyambi ayibali eyongera ekuma tolina wano wonna wajjula amazzi
era esiri nnyingi amazzi gano gasobola okubirako obukyafu abamu abanedde balwala ne wano waliwo ekinnya omuzalira esiri. Tusaba abazira kisaawo okudduukira maama oyo ate nawe taata gye waddukira komawe waka olabirire famire yo. Tugenda kuba nga tubasiibulira wano nze Sharifa Namuyomba munange Mmebo Mulungi. Jjukira nti ku ssaawa 12:00 tulina agabuutikidde ku Bukedde TV 1 Abani TV ne Bukedde TV 2 ate gataliiko nfuufu ssaawa 4 agataliiko nfuufu. Nze Sharifa Namuyomba ne munange Mmebo Mulungi tugenda mu program Oluyimba.